Okwosa kw'omwana omugezi mu kibiina tekirina we kikwatira ku musiru. Omusiru omugezi ne bw'ayosa tayinza kwegaganula ajje mu bavuganya. Munyagwa okubaawo kwa His Excellency Bobi Wine n'obutabaawo si ggwe asaanidde okubidisikasingako, kubanga okufa kw'empologoma ate tekulangirirwa kamyu. Nga imaamu bw'atakulembera mmisa, ng'era ne faaza bw'atalangirira ddiidi lw'eriyo, si ggwe agwanidde okwogera ku bigende mu maaso mu National Unity Platform, kubanga ate gwalibadde mukisa gy'oli senga wali mu bavuganya okuyimirira awo His Excellency Bobi Wine we yali ayimiridde. Naye nga bwe bagamba nti oyo gw'okira otudde era ne bw'osituka omukira, Bobi Wine bw'abaawo ne bw'atabaawo osigala ggwe omufudde discussion, era osigala olaga nti ye empologoma ggwe oli mpisi. Ekyo ky'osudde ky'olonderera n'olya. Imagine ng'olina ekibiina nga mu kibiina bw'onaaba n'ekitabo, naye ng'ate olingiriza waaka wa munno bwamukoze obubi nga n'obwotannaggwa. Sooka otuwe ku performance z'ekibiina kyo. Ekibiina kyo kiteekedde kitya eggwanga era kyeteeseteese kitya? Mwabajja okuvuganya nga muzze mu kuvuganya okw'ekinyumo nga temulina kigendererwa, ate mmwe mwefudde obunyonyi bw'oku makya obutuleekaanira. Omuntu nga ggwe alina ekibiina, obutabaawo bwa Bobi Wine bwali kusembezza mu bavuganya, kubanga abeera owookubiri mu kibiina. Omugezi bw'akyusa essomero oba bw'ayosa, kimusembeza okukulembera banne mu tesiti y'okwolwo. Naye mmwe ba hopeless abatalina ssuubi, abaakulira mu maka abakitammwe beesenera enva, abaakulira mu maka abakitammwe basiba mu nnyama olwayi, emmwe munonooza ebibakwatako n'ebitabakwatako olw'okuba mwagala okukolayo akantu, olw'okuba mwagala okulabikako. Walisoose ne weebaza Kyagulanyi, singa si ye oba osanga singa tewaali badde, bw'ate olaba weerabira n'obuvunaanyizibwa bwo obwanga n'obwolekeza ye. Kyagulanyi y'ensonga lwaki mu ntamu ewuwo waliyo emmere, kubanga bw'otuula ku bu YouTube obwo ne bakuwaayo $3,000 n'oyogera ku Kyagulanyi, kikuwa omwagaanya okugenda okuliisa n'okulabirira abaana bo. Naye nga bwe ggambye nti abaana abaakulira mu maka nga bakitammwe bakola emize gy'ekikazi, kyova olaba mweyisiza ddala ng'abakazi. Omukazi amwenkana n'amusinga ne gw'atatuukako mu kwota, tekimugaana kumugeya era tekimugaana kumukiiya. Omumpi ennyo ageya omuwanvu ennyo, omutono ennyo ageya omunene ennyo, ow'endali ageya ow'amaaso agaatuukirira, era ow'enkobogo ageya ow'entumbwe ennungi. Kale nno y'ensi mwe tubeera, naddala nga tuwangadde n'abasajja abaakulira mu maka nga bakitaabwe beeyisa nga bakazi. Si kibi okweyisa ng'omukazi, era kyalibadde kibi okukola emirimu gy'ekikazi. Naye obuzibu obuliwo, emirimu gy'ekikazi ndowooza muzeeyi taatawo gye yakolanga gyegyo gyokka egimufevalinga, omuli okwesenera enva, omuli okubega emmere. Simwalimu kwoza ngoye, era simwalimu kugenda kusima mmere na kugiyunja, wabula ekyo ekyamufevalinganga okusatisfyinga olubuto lwe ne ego ye ey'obutakkuta. Kyova olaba kaakati naawe amaaso n'obwanga obijja mu ssowaani y'ekuli mu maaso ate n'obiteeka mu ssowaani y'omulala. Kibi nnyo okuwabula muyizi munno bw'akoze ansenfu ate nga muli mu tesiti y'emu, ate nga gwewuwo wali bulanka buli wamwoleseewo zi dashes. Juza ezizo ne bw'ojjuzaamu ebifu, bakiri bagambe tiwagezezzaako. Ennasomeranga twalina Madaamu Bikamata. Madaamu Bikamata aye akugamba waakiri jjuza ekifu naye ng'ogezezzaako. Kakati kyannaku nnyo nti olese zi dashes muwaakawo, oleseemu mabanga muwaakawo, ate oli kwajjuzza muwuwe nti bifu. Gezaako naawe tugambe nti bifu. Ebibimba bikka, ebibyo bibimbako ddi.
eyo ŋŋombo nno y'abaale mu nsi, ŋŋombo y'ababuyabuya era yali ŋŋombo y'abasiru ku mirimu. Eŋŋombo y'abasiru ku mirimu abatamanyi kwekolera be bagamba nti ebibimba bikka, baali b'amaanyi ensi batya. Gwe ebibyo lwaki tobikumamu omuliro? Nabyo ne bibimbako. Bikumemu omuliro nabyo bibimbeko. Naye bw'otuula n'oyagaagala n'omubiri gwe twaliisa ogw'ekitiibwa, kubanga Nazzi kuno abasajja abanene tetwafangayo nnyo ku sheepu ya mibiri gyabwe, kasita oba omunene wayogera ensi n'ewulira. Naye ku mulembe guno obunene tubwawula, twawula obunene obufaanana obw'omulambo ogufiiridde mu mazzi n'obunene bw'omunene. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Kakati mmwe abalina obunene bw'omulambo ogufiiridde mu mazzi mwagala nnyo okutulimbisa nti omunene ayogera ne bawulira. Si buli munene y'abeera munene. Abanene abasinga muli banene mu mibiri naye nga muli ba small size mbongo. Ngenda kweyazika ku njogera ya muganda wange Abe Masiinya, yagamba nti small body but big brain. Manyagwa omubiri gwo munene nnyo ogugeraageranya n'entegeerayo, era singa gwali gwa nte oyo agirunda yali badde agenda kufuna nnyingi ku Idi. Nze yeekolera itonga. Bobi Wine muleke kola ebibyo mwesonyiwe. Bw'oba owulira nti yali munafu nnyo dda mu kike omujjuze ebigere bye, kubanga mwali mu leesi y'emu mukola omulimu gwe gumu. Nze mbadde manyi nti nze neibawo bwe sikola kikuwa omwaganya singa bulijjo mbadde ntunda nnyo. Gw'okutunda lwaki osigala olomanza atakoze ku olwo ate edduuka liggule? Bw'oba oli musajja nga toli kifa bakazi, obutabawo bwa Bobi Wine bukozese okwerandiza, naye era gw'obukozesa kufunayo $300 okuva mu ba YouTuber. Mwenno tutera okugamba nti mwayavuwala mayisa, kubanga emikisa gyonna mugifunye okubeera nga Kyagulanyi naye temugikozesezza bulungi. Si lwakuba nti si kwagala kwammwe, naye lwakuba nti Kyagulanyi yatondebwamu. Kyagulanyi tebajja 10 ku nsi. Kyova olaba abayagadde okumwefaanaanyiriza mwenna munzise muwoloma nti tulabye ne Lubaale mu kika ewaffe. Ebyo nno bannange kanzire ewaffe Butambala emmotoka zindese. Wuyo abamu mwatandika okumpanda oluusi mwante babateekako ekyobusezi. Naasulawa kanzire okwaffe.